Nakitto ng'ayita mu bannamateeka be abakizza Mugisha Advocate enkya ya leero bakedde mu kkooti enkulu ettula ku Trade Towers wano mu Kampala ne baggulawo omusango ng'agamba nti Amos Ssegawo w'emyaka 15 yakubibwa amasasi bwe yali ava ku ssomero lya Lubiri High School e Buloba. Saawa eno omusango tugulese ku High Court era mpaabira Gavumenti kubanga police ekola mu kitongole kya Gavumenti ate nga be bakuba omwana wange amasasi. Ono era agamba nti yalina essuubi ddene nnyo mu mwana we olw'ekitone ky'omupiira kye yali alina so nga ne ku mulimu yagobwa olw'ensonga nti yali agoba ku kufuna obwenkanya bw'omwana we. Okuva omwana lwe yafa Amos Ssegawa sikola bampumuza ku mulimu olwa bino bye ndiko ntambudde ku poliisi emyezi 6. Omwana wange namulinamu essuubi ly'amaanyi. Amos Ssegawa yali ku Lubiri High School eyo Buloba campus ng'ali mu school team. Ategeezezza nga bw'amaze emyezi 6 nga yeewuba ku poliisi nga tafunye bwenkanya nga yatuuka ne wa Speaker wa Parliament Omukyala Rebecca Kadaga wabula nayo nga teyafunayo bwenkanya kwe kusalawo addukire mu kkooti okusobola okufuna obwenkanya. Namusinkana Madam Speaker nansuubiza okunyamba kati ku makya ga leero tusazeewo okujja ne tuwaaba omusango ku High Court tufune okulaba nga tufuna justice. Ye munnamateeka we Abubakar Mutanda ategeezezza nga Nakitto y'omu ku bantu abaalumizibwa abasirikale bwe baakuba abantu abaasoba 5 n'abangi ne balumizibwa ate ne batafuna buyambi. Omukyala ono of course yafiira omwana ekyo buli omu amanyi kye kitegeeza naye ng'olese n'ekyokufiira omwana olw'okugezaako okutambula okunoonya obwenkanya agenze mu poliisi agenze wa sipiika agenze mu ofiisi ez'enjawulo naye tayambiddwa. Agamba nti era baagala ebitongole ebikuumaddembe bitegeere nti tewali alina kuba muntu masasi wabula okubakuuma. Abakuumaddembe nti enkola eyo gye baakolamu teyali nnungi era teyeetaaga kuddibwamu. Tetuli basirikale naye tukimanyi nti wabeerawo akajagalalo waliwo standard operating procedures oba engeri obujagalalo gye buggyibwawo. Matandera ategeezezza nga bwe balina essuubi nti ajja kufuna obwenkanya olwo n'abalala abaakosebwa balabire ku oyo nabo balwanirira obwenkanya. Ategeezezza nga omulimu gw'okuteekawo omuwendo gw'okuyiririra Nakitto bwe baagulekedde kkooti enoonyereze olwo ewe ensala yaayo. Tuze mu kkooti kkooti etunule mu nsonga z'omukyala tulina essuubi nti ajja kufuna obwenkanya ate tukimanyi nti ono y'omu ku bangi abaakosebwa mu kiseera ekyo so tomanya omusango we guyinza okufuuka ekkubo eri abo abalala bonna. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeeza nga Gavumenti bw'egenda okuyirira abantu abaafiirwa abantu baabwe mu kwekalakaasa okwo wabula abo bokka abataali kitundu ku kwo nga n'okutuuka kati tewali yali ayiririddwa. Maria Dana Namiro, STV Select EY'ENJAWULO.